Parliament. Joseph Serwoza gegange okutuusako ekitundu kino ekyokubiri era nga mu studio ndi ne commissioner okuva mu office ya President omukulu Fred Bamwine. Sebo sokola muse ku ggwanga tutandikira wakadde kalinga akagenderete. Wali nnyo mukama wange. Njagala kutwala mukisa guno okulamusa ku batulaba n'abatuulize mwenna abali ku TV yaffe Telefina Wakawaka. Mbebaza emirimu gy'enjawulo gye musobola kukola ne programs ennungi eziyigiriza bannayuganda okola nti eggwanga lyaffe ligenda mu maaso bulungi. Tuli mu kiseera kya campaign. Ninze mbakubiriza nti wadde tusigaze ennaku ziizo 29 kumpi mbasaba era mbakubiriza enkuba ekyaliwo emmere y'amakaago eyokulya n'ofiisako n'otunda kubanga campaign obuzina wanga ziwedde tujja kusigala mu mbeera y'obulamu bwa bulijjo. Omwana tujja kumugamba nti tiwali mmere kubanga twali mu kiseera kya campaign oba tiwali school fees kubanga tubadde mu campaign. Ekyokubiri njagala kugenda mu maaso era nga nkubiriza okusaba abannayuganda nti wadde muli mu campaign kuzaaba beesimbyewo namwe abawagizi baabwe obwana nga bw'osobola okulaba nti toyogera bigambo bya kasalo kubanga campaign zibuziggwa mujja kudda mu byalo byemu muwangaalira awo. N'olwekyo yegendereze nti ebigambo bwayogera campaign ozo nga ziwedde bisobola kuyamba n'oyita mu kitundu kyekimu abantu mbakola nga oli mu mbeera zezimu. Then ekisembayo bannabyabufuzi balina byabanjawulo. Waliwo abanyumirwa kakubiddewa. Waliwo abanyumirwa okulaba nti ekyayagala kyekiyitamu. Kati mu mbeera eyo n'oyesanga abawagizi be ng'abazimbibwa bwana lukalala. Genda mulumba abaserowooza mulumba abasentongo naye ku nkomerero bw'okola ekintu ekyo kikomekkereza nga kiri kugwe ng'omuntu wadde mwakyogedde mu gurupu nomukipulaningira mu gurupu. Ekino ekigambo ky'abaana bagandawaza ekibayita egaali tuteekwa kukyewala naddala ffe ng'abawagizi. Awo tuyinza okutandikira tulaba kati